Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda okuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga bwe kwaba kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi. Hey munnange we twakoma ku Emboozi eyankuba kyeyo naye ate nali nkyakunyumiza ebya Viola eyakuba essimu amatumbi budde olwo mubuuza oliwa mwana gwe long time n'alyoka nziramu ng'agamba nti nze sikuwulira nti osanyusa okumpulira naye Musoke n'ebigambo byo nange namubuuzizza oba akyaliyo ku kanjokya n'ebukoto okulidda ekisaasi gye yasulanga ate n'ennyongerezaako n'ebirala ebikyafu ebyansimattuse nga byekuusa ku birungo bye yalina edda. Omwana oyo Viola mmwe temumumanyi neera kamubanyumize munnange Viola yanzizeemu nalyoka ŋŋamba nti kyokka ggwe era olabye kumbuuza ebyo nze ndeka nkutuse era tokyalina woyinza nakukwata naye nga gyendi mwana ggwe eyo ku kanjo kya navaayo dda munnange namubuuziza gye yadda nambuulirayo era nantegeeza ne gy'abeera n'abaana be ababiri be yazaala. Twayogedde bingi okutuusa Viola lwe yambuuzizza nti Musoke omukyala aluwa teyeekyange ng'awulira tova ku ssimu. Namutegeezezza nti essimu tenkwasa nsonyi gwe omwami wo naawe omwekyangirako bw'abeera ku ssimu. Viola yanzizeemu nti bwe ndimufuna oba oli awo ndyekyanga naye kati ebyange byetaaga Saala. Wano kwe kumubuuza nti mbadde mmanyi nti taata w'abaana bo ulina yaawe era buli kye twogera akiwulira. Otyo wano bayo oba yeye yanoba nga taakusoboli omanyi mwana gwe. Ko Viola yazzeemu nti seka nnyo seka taata ate oliba olaba nnaku ki nseka ssebo era kasita naawe oli musajja ate nange ndi mukazi ate wadde weeraga olabika naawe tolina mukyala. Naye Viola we twalabaganira nga be bana abawala kwokomya amaaso yantegeeza mbu nnyina yali Muganda era yakulira eyo Bukuya nga yali talabanga ku kitaawe gwe baamugamba mbu yali Munyankole. Nzijukira yagalanga nnyo okulaba firimu era twagendako eyo ku Cineplex ndowooza oba kati yavaawo enfunda nga ziizo. Yali anywamu ku kenge. Nzijukira lwe twasooka okwesima Kadoma yali atamiddemu. Ekyo sisobola kukyerabira. Lwali luwala lulungi lwekolako lwambala obugoye buli obujjayo amagulu gaalwo amaweweevu ate nga lwakisabambi. Kyokka nzijukira lwali luŋŋambye nti ebyabasajja terubigenderako. Nkati we neebuuliza nti ani oyo yaluzaalamu abaana era kwe kusiba omutima nembuuza Viola ebisingawo. Munnange Viola lwakuba essimu akati nno olwo muddira mubuuza Viola lwakuba essimu ogikubye kiro naye nandikubuuzizza musajja kyoyo eyeetulisizaako bbomu okukuwasa naye ndowooza ekyo ndikikubuuza olulala. Lwaki nkikubuuza kati ng'abataddemu kuwuliziganya? Munnange Viola wano kwe kunziramu nti gwe kati kola gwa kuseka ate ke nkukwatako nja kusuna. Ye ekibuuzo kyange nga tokizzeemu. Nakubuuzizza omukazi gy'ali naye ndaba ombuzaabuza naye Musoke. Nze nno munnange ne mugamba nti kati bwe nkugamba nti siwasangako olwo n'okola pate oba onsokuula nnyini. Munnange Viola yasese busesi nambuuza nti olwo nange bwe nkugamba nti nkyali mbeerera tolowooze nti mbunkulimba. N'otunuulira omwana oyo munnange Viola konze naawe Viola atereka kunnimba ng'omwana omuto. Bano abaana edda be twalimbanga nti omwana ayita mu kkundi
nko Viola anti naawe nkulabo nnimba toyinza kubanga tolina mukazi era nze tegeka mbakyalireko ndabe mujja wange eyandivula wabula Musoke okyawa nze mbadde ndowooza nti n'essimu tokyagirina simanyi oli mu Kampala ebyange nabikubuulidde laba ate bwe sikubuuzizza bibyo mwe mbabuulire mu butuufu Viola lwanninye ku bwongo olw'eddoboozi lyalwo eddungi ne bye nalujjukiddeko era wano we nalugambidde nti ebyange nno tebyetaaga lunaku lulamba nkusangewo okubikunyumizza olowooza wano bisobola okuggwa Viola teyeesise namu yambuuziza bubuuza nti naawe Musoke sooka nno mbuulireko oba oli mufumbo nange njagala okukulaba naye munnange ntya I don't want to cause kavuyo nawe obimanyi wano we namubuuliza nti ate bwe nkusisinkana ne tunywamu kacyayi tuba tuzizza musango leka naawe ate kutya bw'otyo shiya lwaki otya nnyo bw'otyo mpozzi ng'omwami wo yagenda okutulondoola gye atusuuleko bbomu munnange Viola yanzizeemu nti wulira nno byalimu ekyomusajja okyesibyeko bulala nze siri mufumbo neera ne bwe nandibadde ekinnemesa kukulaba shiya kati nkizudde wankyawa ebyaddala nsinze mukadde kati ndowooza olunantunulako ng'ongobera eri toli ku bakadde mwana gwe Musoke nze mbuulira lwe naakulaba mbuulira lwe nkulaba nzija mu lugambo mbuulira lwe nkulaba munnange nga tukola apoyi ya wiikendi eri ejja era Viola kwe kuŋŋamba nti Musoke weebale kukkiriza bambi mpulira ntidde n'okutya oba kati ofaanana otya nze no ne muddamu nti sikyukanga nange omutima ogunkubye bukkiriza appointment yange simanyi na kyempulira naye ekituufu kiri nti nkwesunze Viola yambuuzizza nti okakasa kale kansuubire nti ddala onaasanyuka naye njagala ompe ku kifaananyi kyo nze ekyange nkikuweereza ku WhatsApp kati era keberayo nkebedde namba yo nga ndaba kweri ku WhatsApp bw'otompa kifaananyi kyo nange nga nkukyawa kasita naawe obadde wankyawa dda bannange natunudde ku kifaananyi kya Viola ne ndowooza nti oba yadda buto nze ndaba nkutuse ate ye nalabye akyalimu eriiso oba ekifaananyi kyannimbye munene we tuludde kamulinde mulabe maaso ku maaso ntomanya ebya munnange ebya Viola byebyo nno ebya Viola byebyo nno kuba ye Irene negye buli eno akyekyanze era bannange munsabireko oba lyekkuba Mukama lyayiseemu okunjawukanya naye nsigaze Shakira nange simanyi wuuyo ne Viola akomyewo twejjukanye naye mmwe kati luli Irene yankubidde simu nambuuza nti simanyi okyanyiigidde naye naawe wakolamu ku nsobi watandikira mu kunnyombesa ate nga nange nina ebintawaanya namubuuzizza nti ebikutawaanya ndowooza kabisooke biggwe olunjogere naawe olaba otya yazzeemu nti naye naawe this is a small issue Musoke no need to blow it up naawe mpulira kati nejjusa oba lwaki nkukubidde n'essimu gwe tosonyiwa namugambye nti ate kati awo kiki kyeŋŋambye ko Irene nti anti nze mpulidde onzizeemu bubi Musoke mpulira sirina mirembe don't treat me like this naawe njagala kukulaba nina bye njagala twogere ndina mulwadde nawulidde ayenjebuse ne mugamba nti Irene mpaamu wiiki emu nzije nja kukulaba era nange njagala okukulaba kabebi kanga kalungi anyway yambuuziza bwendi n'embeera gye ndimu n'ebirala era ne muddamu bulungi awo ne tusiibulagana kyokka kati n'ebya Shakira nabyo biri awo asusse okwekoleza ku ssimu era eggulo namubuuzizza nti ndowooza obumasu bwonna obumazeeyo ndowooza kati obumasu bwonna obumazeeyo okoye nti ekiddako bikolwa nsuubira kati okkiriza ssebo sikyo nkulina namuzeemu nti naakulaba akakufaamu
mpozi wangamba oyagala balongo okoye nti bonna bali muggwe era nkulinze ebirala betwanyumizza sijja kubibagamba wabula muninde ku mulundi oguddako nga tuli ku mboozi y'omusama Oliver abange ekanzire ennabalanga bukoba kyaggwe tudigana ate mu kitundu ekinaddako nga nkuwa ebirala ayi Katonda okuuma Namulondo.